أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala na nyini matendo gonna oyasanidde okutenderezebwa era omutuufu asinzibwa nga tewali kisinzibwa mbutuufu okujja kwoyo Allah azza wa jal. Tumusaba washitibwa Allah azza wa jal asooka okusaasira n'emirembe era washitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abafunye ebirungi tumusaba Allah azza wa jalla aberenga bibakuumira ate abongereko ya Rabbi. Abali mu mbeera nga za kusomoozebwa obunno bwe bulamu bw'ensi, ebiseera ebisinga obungi batugamba nti oteekeddwa okuyitako mu mbeera enzibu ate okufuna ekisinga okubeera ekirungi. Bwe tubigeza ku basajja abatera okuvuga ebidduka, ab'obugaali, abappiki, ab'emmotoka, ebiseera ebisinga obungi oteekeddwa okuwala mpaka akasozi akawanvu ennyo osobole okuserengeta ennyo, si kiri? Owala mpaka akasozi akampi oserengeta ki? Bw'oyita mu nsi muno nga tufunye ku challenges oyinza obutakola bituufu, so bw'ofuna ebikusoomooza bikuyamba okuba nti ate ogenda kufuna ekisinga okubeera ekirungi. Oba oli awo tukulamira kimu, tobaako na mbeera zonna Allah zasambula mu bwo n'olowooza nti yandiba gundi oba gundi. Byonna ebikutuuseeko kabibeere bya ddogo. Obusiraamu bukkiriza bulungi nti eddogo gye liri, naye bwe kimanyi nti teriyinza kubeera illa biidhnillah, si kiri? Oyagala okukuloga tayinza kukuloga n'ebikwata okuggyako Allah yasalawo bikwate era akulabe bw'okola ki? Togezaako n'olowooza mu mbeera z'olimu nti alabika gundi oba ani oba gundi. Kkiriza nti kullu min indillah, byonna bivudde eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyatambula ndoza pati yaffe ey'okubiri olwaleero nga twogera ku mulamu okugamba gutya: wa min al ahkami wal adab allati akhadhaha al ulama min hataini al ayataini, yani tani wa talta yani ey'okubiri n'ey'okumeka n'ey'okusatu, athaniya wa thalitha mu suratu Nur. Wa min al ahkami والآداب التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين. ategeeza nti tukyali mu byokuyiga n'okwewulirira n'amateeka agafuga obusiraamu abayivu ge basunsula mu aya ey'okubiri ne aya ey'okusatu mu sura etibwani suratu Nur. Twalaba luli etteeka erisooka mu paati 1. Olwaleero insha Allahu ta'ala tugenda kutunulira etteeka eryokumeka eryokubiri n'eryokusatu, tubeere nga tumaliza amateeka ago twagamba gali asatu insha Allahu ta'ala. Then omulundi ogunaddako tujja genda ku aya eyokuna biidhni rahman. Aya eyokusatu n'eyokubiri zigamba zitya? Abalina Qur'an, abantu lamu bwe batya kubeera abantu balamu, babeera bayizi balungi. Ne aya egamba etya? Egamba etya aya? Nga mutazo kutabula ebitabo bya Mungu. Azaniyatu wazani fajiridu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Paka je kola ki? Eyo aya yokumeka eyokubiri. Ate eyokusatu je mbadde musomo obwedda. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zani aw. Kati tugamba mu aya ezebbiri
abayivu balina amateeka g'obusiraamu ge bakola ki ge bajjamu. Etteeka litwala bisooka lyali ligamba litya insha allahu taala abalijjukira kale twagamba nti bw'osoma aya eyo kungulu kwayo ekulaga nti buli mwenzi yenna bamukuba ekibooko mmeka 10 so kiri. Naye ate bw'otunuulira haditha z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama si buli mwenzi nti wa kibooko mmeka. Waliyo omwenzi ow'ekikumi n'omwenzi ow'amayinja. Kyokka ate omwenzi w'amayinja tewali aya gy'ogenda kusoma kungulu ng'ekulaga ekyo so kiri. So oteekeddwa okubeera ng'oli mwegendereza nnyo ng'osomesa omuntu nti waliyo ekiyitibwa okuba amayinja mu busiraamu nakubuuza nti aya ki nomugaa nti eri mu suratu ki suratu Nuuru aya eyokumeka nomugaa nti eyokumeka eyokubiri kituufu mweri nedda. Ekinnyonnyola ekyo bigabo bya mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ne aya eri gye twalaba eyasiimuula mu Qur'an yaki eyagambanga eti aya eyo ashaykhu washaykha idha zaniya farjumuhuma albatta. Omuntu omusajja omukulu n'omukazi obuki wabeeranga benze mbakubenga amayinja. Mukategedde eyo aya eri mansuukhu eyasiimulwa mu Qur'ani nesigala nga ekyalamula naye nga tesomwa. Twalaba nti mu Qur'ani ey'ekitiibwa mulimu aya ezisomwa nga teziramula so kiri, mulimu nezitasomwa ate nga zikola ki ziramula. Mukategedde ku bulungi twakuba ebyokulabirako bingi saba kuddayo nnyo advance kubanga tukereyemuko katini. Nsaba tugende ku ekyokuyiga ekyokumeka ekyokubiri. Abayivu kye bajja mu suratu Nuuru aya eyokubiri neyokumeka neyokusatu agamba nti wakadhalika akhadha alulamaau min qawlihi subhanahu wa ta'ala wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah so kiri ra'fatun fi dinillah. Temugezanga ne mbakwatibwako ekisa nga mutegeeza mu ddiini ya Allah giteeka mu nkola. Oyigamu ekikungulu awo wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Bwe mbanga mugenda okukuba omuntu kibooko oba amaki temugezanga ne mukola ki ne mukwatibwa ki. Abayivu bajjawo teeka kiri bajjawo awo mu ddiini y'obusiraamu. Mulitegedde etteeka eryo ligamba bwe liti annahu la tajuz ashafaa fi lhudud. Tetukkirizibwa mu ddiini y'obusiraamu kiri haramu okubanga omuntu amaze okuba nti gumusinze wakuba kibooko oba wakuba mayinja n'ogamba nti nze kambaweemu kino temukuba. Mukategeddako kubanga mwana wange mukola ki mwagala nnyo oba kanete gundi gwe muba mukuba mu kifo kyaliwa tekikkirizibwa kiri haramu. Oyo yennyini akwatibwako omusango yo yennyini alina okukola ki okumaliriza ekiki kusavinga punishment ye. Tebikkirizibwa mugamba nti kambaweemu 30,000 mu buli kibooko ogenda okubalaba mu kibooko 10 nga zikola sente mekaawo wangi kubanga ayinza okubeera nga yayenze mwana wa mugagga biliyoniya so kiri naga nti fikyo omwana wange omukuba kibooko ezo zonna zonna mbadde nsaba buli kibooko mukibalewo emitwalo ameka kati togere sente nyangu ennyo emitwalo 10 mumbala ennyangu wamma 10 ziba sente meka milioni 10 nogane kati n'omuzikiti bwali gwetagisayo milioni nga 8 okuzimba tooyi gwetagisayo n'amasannyalaze bagabanja ebbanja kale mu kifo kya kibooko zino 10 leete kimeka leete emitwalo gye 10 ze milioni 10 ekibuuzo kikole ki. Abayivu bakugamba nti kiri haramu okukolawo ekintu kyonna ekitaasa omuntu alina okuba kibooko oba amayinja ng'oyita mu kubeera okugamba nti kalezeka kusasulira kamukole ki kamusasulire kama la yajuzu isqatu lhaddi. Era tekikkirizibwa kugamba nti tubikkiriza nti wayenze nti era bujulizi buzze nti naye tubireka awo namwe nga boolaba tubikole ki haramu tekikkirizibwa. Kasita kimala okuluma nti ekibondezo kirumye wateekeddwa okubeerawo punishment ekola ki egenda mu maaso. Lwaki bagamba nti lianna fi dhalika ta'tilan litanfidhi shari'i llahi azza wa jalla ala alwajhi alakmal. Kubanga wotandise okulinnyirira eddembe lya Allah lyateekawo golowooza mbu owadde omuntu eddembe kumbe olinnyirira lyani ate Allah agamba atya wallahu awla bihima
saidi zombiri saidi yo nali obulungi nona ali obubi Allah bagambanga nti mukole kino kyembanga mukola ki tolowooza nga nyoko ono ali obulungi okulowooza nyoko ono ali obuki ali obubi gati omwana wange oyo kiwoko kikumuzira agenda okugwayo nga tavunze oba avunde akole ki avunde eteka balijje omwo wala ta'khudhukum bihima ra'fatun ay rahma temukwatibwanga mu kiki ekisa mukuteeka mukola etteka lyani makubo gano wammanga oyinza okugamba omuyivu yagamba bwati yagamba Imam al-Alusi rahimahullah yagamba nti ay fi ta'atihi wa iqamati haddihi alladhi shara'ahu subhanahu wa ta'ala temugezanga mu ne muteekamu ekisasasa mukugondera Allah mukuteekamu nkola ekibonezo kyani kya Allah azza wa jalla oba mukuzanyira mu kibonezo Allah kyakoze eki agamba nti wal muradu kino Allah kyabadde ategeeza wano annahyu anit takhfifi fil jaldi kiri haramu okendeza ku kibooko obanje kule bintu mnakitegeera waliwo n'abenzi tubabulire ensonga enkulu kiri haramu okendeza ku ki Allah agambye meka kibooko abebitiibwa abalungi agambye meka kati bwokuba 99 oba ogudde mu haramu gwakubye naawe era gwe gwali mukuba oba otya Allaho olina ogaa nti sebo yongera ziggweyo bakoma ku 9 mugezi zikole ki sagala kusinkana Mungu nga siki nga bakyamanja ye10 kubanga omusajja nze okuba kibooko nawulya nga naye omutima gukusaasidde naga nti kati kiboneredde tukole ki tugenderaawo so kiri Allah agambye temugezanga ne mukwatibwa ekisa mu ngeri ki mukendezaako mukuba nogaa nti Allah tugambye kati 10 nikana omubiri kwalina kuno kulinga ogwange masikini nga okulaba ddala amajjamu 10 ezaddala ogenda mu 7 nga sifudde waliwo basajja balina emibiri nga yine bako kati muganda wange Ajab Rashid abo mulaba bwotyo so gaga nti bo kinatu naye kati nze naga nti seeko eyo 10 nga nazi kuba Juma yagenda okubembeka Juma mumanyi bulungi mukwano gwange oli nga yagenda okubembeka kati nze neseeka Abdul Rashid wali batugamba nti 10 buli mwatu saasira ba mubalekera mmwe kimugamba bibenze bokaboka so kiri akala tisi mukube ya 2 ebyo Allah yabikola ki ebi haramisa omuyibi kyagambye mu tafsiri bi an yajilduha nti mwizo bakuba jildan ghayra mu'lim temugezane mukube zitaluma banaye tukaddamu Allah tuganye okube bitakola ki ekyo kimu ekyokubiri au bi an yakuna aqall min 100 jalda oba okujja omukuba eziri wansi w'emeka kino Allah kyabadde ategeeza nti wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah bwe mbanga mutanso kuteeka mu nkola etteeka lya Allah lino temukubanga ezitaweze ekyo kimu ekyokubiri temumalanga kola ki gakuba ne mukuba ebitakola ki amakulu bino ebyobwenzi ku kibooko 10 tebiringa ebyobufumbo ng'olyakunyizizza kubanga musiraamu sobola okukwata katambaala n'okuba omukazi so kiri tebiriimu katambaala wadde omuziŋŋoonyo birimu kibooko zennyini solido wajibu kadwa ngenda kubata njagala mbate kati awo tugenda kutuukawo gavumenti era njemba ku muntu gamba mu kifo ekikubamu bulijjo oba okuba wonna okoze ki nzi gavumenti terina ku nyama yange terinaako wekola ki terinaako ku kitundu kuyo nze nandi wa Mungu asoga manya ngategeeza kibategeeza nti okuba wano ku kabina oba okuba mu mugongo so kiri okuba kuno tukulekere omulamuzi nga balina kuba mu kifo kibalaba nti ojja kulumwa kyola nti ojja kuba ki ojja kulumwa ayinza okusala agamba nti kati ono mulaba nti atulawo okutaka omaluma akamulamba tavaawo onagenda okuba ku kibooko ojja kubanga asiimulako ki naye kati mugende ku lubiriizi omulamuzi yanaakola ki yanasaba naye nga bakuba ategedde okuba ebikola ki ebiruma naye kino njagala bajjukiza nti NK totesitinga bino nakano kakulu tobitesitinga ng'oli muyimaamu mu ggwanga lya Uganda nga tofunye lukusa naye bajjanga ne bakugamba nti twayenze batume ebbaluwa eya poliisi ne LC nabo benyini bawandiike tuli fenna ogenda obasako ekibonerezo ekyago olinayo ebbaluwa ziri ddawa kubanga oyiza omukuba 7 n'alumwa nnyo n'agenda ku polisi n'akuwaabira aga nti abadde anzita ne bakusiba emyaka gyo nga 10
ogenda okuza mbwe yazze naŋŋamba mbuno bayenze ne mukubanga surat Nur wekola ki naga akulimba afande akulimba is lying oteekeddwa okubaawo n'obuki mukitegera bakulembeza abali abasiraamu wadde oli mumaka ngaonabiteeka mu nkola ku baana bo mumale kufuna buki lukusa wali neggwanga lyetulina liramuza sharia newa sharia zirikola ki ziribuuka tusogera bubi Uganda nsi ya busiraamu eramuza sharia naye waliwo sharia ezimu zirikola ki zeebuuka tezinagenda muki naye ngezisigadde zisinga obungi zikola zandibanga Uganda sharia zetakozesa zentini ennyo ku sharia z'obusiraamu omukazi akezebwa okwambala ng'omusiraamu so kiri eyo sharia ku mizikiti muwazina eyo ki jama tuzisaala eyo ki yidi tuzirangirira eyo ki sharia eyo omusiraamu awasa musiraamu ki eyo ki sharia ensolo eyo ki hijja tukola ki mu sharia z'obusiraamu waliwo sharia entintini zikyalema eggwanga lya Uganda saba Allah azigonze nozibeerewoko ng'ekibonezo ky'obuki oba okutema omukono gw'omuki ebirala kyesigadde yawo ati kyekibonezo ky'obwenzi ate kiri kimwogeddeko ase munne nakyo tekinagera muki balina engeri yosi bakutattamu naye nga batattamu naye bitali byamaanyi tebinagenda kugoloka bulungi nnyo naye nga biri ebiki byebiti niso bagamba nti mu aya eno ng'ogisoma ojja kuba omwana abende kiboko 10 ayinza okutakuwaabira oba polisi akusinkane ng'omukuba akubuze nti omukubira ki nti yayenze mubuki awandiike so ng'onaakiteeka mu nkola male kufuna buki male kufuna buwandiike mu buteeka obulungi kiringa bwe tukola ng'onayo kyamasabo bw'akweyitirira nti ze mpulya nga kwoye mugamba wandike ki obeera akukoleza akabiyitibwa otaga nti owalabye bayinyidde ensinza yaffe basobola okusiba emyaka gye baagala soka ofune ebbaluwa nti njagala ogwokye gantamye era nzikiza nti Allah aliki okkiriza nti ye ebbaluwa eriwa nti yiino wano eyokwerusa eriwa nti yiino naye bino yogenda nowekoka ebbali bwoti nogenda oyakolezako omuliro oyinza okwokeramu omuntu mukitegedde ekyo ne maali ye ayinza okuba alinamu miliyoni zenga 10 ngolooza akabira saba kumba badde yakabba abantu 10 ne miliyoni ziri muli meka yafeza abantu miliyoni ziri mukayumba anti buli mwati okuyingiramu ama gwenza okuba musaba gwa Muhammad n'owulira nti omusajja na miliyoni 10 ozibbamu kati ebintu bino ebimu tubisomako naye biteeka mu nkola wane waffe Uganda bimala kukola ki kubyekenneenya okubiteeka mu ki tekitugana bisomako lwaki kimanye nti wati bazikubye ku nsi kuno Allah ina malaika ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun gwotidde abantu banno okukuba kale malaika zinakola ki zinakuswanyula kiboko dozo kola ki noberanga okitegeera mbulungi so Allah tasobezi ya Rabb agamba nti wano au bisqati alhaddi bishafa'atin au nahwiha omuntu ogamba nti nze nga imaamu okusinzira bwenda baawo omusango ngulabe nti mwayenze n'abajuzi bakoze eki naye ku buyinza obumpeerwa ngaani ndaba nti omulenzi ono abadde asaala nnyo tetujja mukuba 10 imaamu aba agudde mu haramu oba mwana ono mwana wa muki wa munene omanyi ssebo amaka g'abantu abakola obusiraamu gatera okubeeramu abantu batamanyi busiraamu nga namba ewerako oba mukitegeera bulungi ekyo nenga obeera babwovaayo oba mugyoveeyo walaba baganda bo mikwabane buwanga nabo nga mutuufu gw'oli ku busiraamu ne tubabukola ki kati oyinza okuba nga omwana oyo yakoze ekikolwa ky'obwenzi ekyo mwana wa haji yazimba omuki omuzikiti ama ogenda kukola otya imaamu awo ate haji ensi yonna yakuvaamu haji laga nti imaamu wange oyo nze muwa sente z'omwezi muwaya 5 buli mwezi ompulira haji yakola ki omusango genda n'okujja ng'omwana wa haji yali muki ogwimiramu otya haji laga nti obadde olaba otya imaamu ekyana kyanswaziza naye mbadde saa tukikole ki tukireke imaamu kasita ogamba nti tukireke naawe imaamu baokoze ki koze haramu n'oli ayogedde nti tukireke naye agudde muki lwaki lima saha anna rasula sallallahu alayhi wasallama ankara omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatamwa nesekutamwa era n'akivumirira
omuntu okuba nti waliwo abantu abamu bwe bazza omusango gw'obwenzi bakolebwako ekibonerezo ky'obuki ate abalala baguza bafuna abayamba ne babalirira ne bataase ki omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yitibwa Usama bin Zaid hina shafa'a fi Fatimah binti al-Aswad bin Abd al-Aswad al-Makhzumiyya yagenda najjaba nga ayina omuntu gwagenze otatashifaa kuwolereza okujjereza omuntu ogayento yakole ki kiweta shafaa okola ki kivula nti Allah azza wa jalla yawa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitibwa ash-shafa'atu al-uzma okwejjereza okusinga okwaki abantu bagenda kubeera mu muliro nga tuli mu muliro so Allah tasumuli ya rabbu kuba abantu abalinganze mu kukola amazambi tuzaga nti tujja kubeera mu ki tulina kusaba Allah tasumuli mu ki muliro naye mu kubeera mu muliro katayimu kagenda kujja omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweebwa kitibwa ash-shafa'atu al-uzma ajje asabe Allah nti buli muntu yenna yafa ngali wansi w'ekigambo nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kusaba Allah omusonyiwe omujje mu ki kubanga Allah agenda mugamba nti saba nkwanukule ayine edduwa ziyalekayo nga zigenda kukola kunaku lwaki lwa nkomerero ajje buli yenna yafiira ku la ilaha illa Allah ebyaddala la ilaha illa Allah Muhammadu awuteruga abantu nti wali ekiyitibwa ejjana etali ya miki ya mirimo gyeri jana ki kwe kuba nti wali musiraamu ng'okumya shahada yo naye ng'essola zaagaana so kiri sawumu yakola ki hijja zaka sente zaali nzibe ekirala kyawo kigaani nga neddaasa zino z'olimu wali obala mupiira ku ssaawa 3 nonga kangira ntuddeko wali gundi Manchester saba meka 3 saa 4 kunyaawo banamala okusala isha tewajja kutula kusoma bya Allah wajja kutula kulinda ki kati ofune ebibonerezo bakuyingize mu muliro omubaka gaye nti buli yenna yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu saba Allah mukole ki kati kino omubaka sallallahu alaihi wasallam yavumirira ekiyitibwa okwejjereza omuntu yenna agudde mu zambi ly'obuki ly'obwenzi omwana muwala oyo oba omukyalo oyo sadaqat qatifa au huliya ya bakita bikomo by'abakazi byambala mbulago bino wakumiki yakibba waqala lahu najja namugamba ya Usama omubaka nagamba Usama sallallahu namugamba atashfa fi hadd min hududillah oyagala kwejjereza muntu ku kibonezo kyani ebibonezo by'abantu okizza okwejjereza omuki naye ebibonezo byani bya Allah tokkiriza kwejjereza muki kina kuteekebwa nga bw'olaba essola bw'eri nti dhuhuri yakameka imaani eyinza okulinya n'osala 5 oba okunafuwa imaani n'osalayo 3 oteekedde okusala mmeka n'ebibonezo bya Allah birina kusigala mu nkola yabyo nga bikola ki kati abayivu tugamba nti aya eno kyetegeeza nti tolina kukwatibwamu kisa kyonna kyonna wadde okwejjereza omuntu amaze okukakasibwa nti ewaki wa kibonezo omubaka amugamba nti atashfa fi haddi min hududillah Usama obadde ki oli mu kwejjereza muntu ng'alina omusango gwani thumma qama sallallahu alaihi wasallam omubaka nayimirira fakhataba annas nakoola abantu ababuulirire amakulu nti yayimirira atandika okusomesa baki naga nti ayuha nnas naga nti bantu mmwe ayuha abange mwe abaki innama dhalla min qablikum abantu babulanga temuna bakola ki kubeerawo annahum kanu idha salaqa fihim ash-sharifu tarakuhu bayisange neseno wamanga ekyababuuza kyekino bwabeerangawo omunene ow'ekitiibwa n'abako omusango gw'okoze tarakuhu bamukola ki bamuleka ebyo si birungi mu nfuga yayo y'abusiraamu mbonaze waani mwana wa muki mukulu abava agambye atya emute yasse omuntu mumute yabbye mukole ki akubye omuntu mukole ki kati omubaka agamba nti baabula abasookawo naye bakola ki bwabeerangawo omunene ow'amaanyi ennyazizza omusango tarakuuhu wa idha salaka fihim adh-dha'ifu naye ng'omunafu lunkupe enganzi n'amala agenda afuliza omusango nabba aqamu alaihi alhadd oyo ngagamba nti tumuseke ekibonerezo namwe olwale bwe tuwangala olwaleero
mwogera ebigambo binene nnyo kwego mugenda okuba nga talina akamuwolereza so kiri mukube agabbi ago naye ngaowadde yibawo oli akuwa sukaali kasobola nti yabbe wayi abaana batusobedde wakinateera maaso eyo naye ono omunafu agambye otya omunafu mukube agaki gabbi ago ate kati ne Uganda twakyusemu bannaaye mob justice nzibu nnyo eri haramu mu ddiini y'obusiraamu era mukino nga nkikoonako ku haddi eyo kiri haramu kankigairi ku bannayuganda basinga okukikola nga nange mwendi kiri haramu okusinkana omuntu nga mubbi n'ositula ettaffaali n'olimukuba ku mutwe n'afa kiri haramu okusinkana omuntu nga mubbi n'okwata ekipiira n'omuteeka mu makkati n'omwokya n'akola ki olwokuba tuli mukwogera ku mateeka ga Allah etteeka Allah lyeyateekawo yagamba taswa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir eyatonda omuntu yamanya ekibonerezo ekimugwanira yamanya ki lwaki bagamba nti tokkirizibwa kumusinkana nga yabbye n'omwokya n'akola ki n'afa kubanga wali agenda okubba nga tojja musobola kumwokya oyo ate y'omuleke tebaliyo muwokyerawa oweggaali mumwokya n'owapiki mukola ki kino sijulira babbi nti babbe naye tetulina kusukka kibonezo kyani mukategera siraamu tolina kusukka kibonezo kyani ojja kufuna omuliro bakwokye wasinkana bakuba omubbi gwe nositula ettaffaali n'okuba ku muki n'akola ki n'afa bajja kubuuza ekibonezo ekyo naye kigamba ye Allah yagamba atya as-sariqu was-sariqa faqta'u omubbi omusajja n'omubbi omukazi bwe mubakwata mutemeke ki kati gojewo omuliro n'amafuta ozanyira ku Allah oman yata'adda hudud Allah agaana okukola nga Allah bw'aba agambye fa ulaika humu zalimun oyo abeera muli azaamaanya ayiddako nagamba nti fasiqun abeera mwononefu biri ebigambo nga bisatu bina kasita ogaana okukola nga Allah bwakoze ki obeera muki muli mwononefu obeera muli azaamaanya obeera mwonoonyi bingi Allah byateekawo mu sura eyo Maida mbasirabidde kati ekitegeeza nti wano omubaka ayimirira agamba abantu nti bannaaye temukikolanga bw'abeeranga bbye nga munene ng'ekibonezo kyakukola ki kyakkuba n'omunene mukole ki bw'abeeranga ayenze nga muki ng'emboko ziri mmeka era zibeere mmeka si kuddira musajja wa mukyalo ne mukuba 10 oba mu kibuga ne mukola ki manyi n'obyogera mu kibuga zibeera ki sente mu kyalo nki mubijja luddawa ezo enjogera bwe ziti eziraga nti ddiini ya Allah tugizanyiramu nga bwe twagala mu kibuga ne mu kyalo ekibonezo ky'obwenzi kibooko oba maki mu kibuga ne mu kyalo ekibonezo ky'omubbi mukono mu kibuga nawa ne mu kyalo ngenda kubata inshallah nga tubaliriza mbawe bagenda okubuuza ki ebibuuzo kuba bwe nnyimira wano bankutte bweti olusinvaawo agamba bw'ati n'alayira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti law anna Fatima binti Muhammad sadaqat laqata'tu yadaha wama yantiqu anil hawa sallallahu alayhi wasallam agamba atya mbalayirira singa Fatima radiyallahu anha muwala wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam abadde alina kyabbye nga wakutemako mukono nze Muhammad nandikoze ki teyagamba nti nandimwokyeza nandikoze ki manyi okyeyogera ekigambo ekyo salamu alaikum tuli ffenna oba ndi nammwe wangi tuli ffenna ndi nammwe law anna Fatima binti Muhammad sadaqat laqata'tu yadaha singa Fatima radiyallahu anha oyo nno ye mukyala wa temusala kirimi ye mukyala waani muganda waani Ali ye mama wa Hassan nani ye muwala waani waliyo family singa yebbeyi kati gwakyo ndetero wagonda oli musajja omulaba alina benzi kati mwana tunamukuba kibooko omusajja alina benzi kye kiku kibonezo kya Allah oba alina benzi akole ki abeere nayo benzi yalina benzi yefe tulina ekkubo lyaffe Allah yetwatambuliremu ekkubo lya buki lyabwerere lya busiraamu
lya kibooko. Kati agamba nti singa Fatuma makulu Fatuma yandibadde asembayo radiyallahu anha asembayo kuba omuwala waki owaggulu ate bwe kiri kubanga abaana b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ate n'omubaka yasembayo kuba waki wali amusinga mu umma yaffe eno sallallahu agamba naye muwala wange oyo singa yabadde abbye nandikoze eki olwatuziiza okuwolerezanga abakoziza emisango ne tugana obasaka ebibonerezo byani era tuziiza okubeeranga abejjeereza era tuziiza okusitopinganga ebibonerezo byani ku muntu ki kabeere nga yaani naye twogera amazima singa akagambo kano akali wano tukateeka mu nsi zaffe wano zetulimu wano zetuwangaaliramu waliwo ayinza okusigala nga wakyaliyo mubbi obwenzi buyinza okusigalawo naye kati olwaleero omwana w'omugagga bwayenda kuwa omwavu just kumugamba nti oyagala mmeka ne taata w'omuwala agenda okuwaaba ng'agamba bagenda kungwako omwana mutaddemu sente nnyingi agenda ku kalikyeta gyagenda akuba primary $2,000,000 secondary 6 ezo mmeka amusanze muki mu olevo mu elevo aho mbadde nakusulawo nga 3 anzanyirako bw'atazimpa musiba aba agenze kuluma mwana we oba agenze kusula sente ze anonye ki naye singa tuteekawo kino ekyomubaka kino sallallahu alaihi wasallama amakulu nti abantu batugjayo ku bibonerezo bya Allah byagamba natuteeka ku mbeera z'abaki z'abantu kino kitukolera ku kyalo ekyalo kyonna ng'omwana yenna agambwako kiba n'empisa sibe kiri ne bwe kibeerako nga bamu bagambwako abantu bakola ki ekyalo ekyo tekifuuka kyalo ki kirungi olaba eddiini y'obusiraamu ekyabayivu kye bajjamu era wakama tahrumu shafaa yahrum qubuliha nga bwe kiri nti okwejjereza tekikkirizibwa n'oyo akkiriza okwejjereza aba akoze haramu bakijjamu aya eyo aya egamba eti abasiraamu wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna bwe kiri temugezanga ne mukwatibwamu oluki olusaasasi oba obuki obusaasizi ku ddiini yaani ate wano Allah teyagamba nti fi hududillah n'agamba atya fi diini amakulu nti amateeka gano Allah gataddewo kino ekibuzo kyataddewo diini ki diini yennyini eddiini y'obuki ey'obusiraamu abasiraamu era Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu qaala idha balaga alhaddi ila alimam singa imaamu afuna omusango ne gutuuka gyali ogwa haddi mukitegedde ekibonerezo ekiri limited nga Allah yakuteekawo ki ekibonerezo ekyo nga kikoze okukola ki oba kyakuttibwa oba kutima mukono oba kuba maki oba kyaki kyakibooko singa imaamu yenna sijja kugamba wa wano imaamu yenna weegyokola ki afuna ekibonerezo ng'oli akizizza nga kyakumukolebwako kibonerezo kya Allah n'akola atya aga nti fala afa Allahu ta'ala anhu in afa bwatyo batugamba Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu yagamba nti imaamu yenna Allah tagenda musonyiwa forever and ever ebbanga lyanaamala nga yalina ekibonerezo kya Allah kyalina okuteeka mu nkola ate ye n'asonyiwa nga Allah takoze ki gwosinga Allah kisa rahmatuhu wasa'at kulla shay so kiri Allah ayina okusaasira 100 temunteeka mu kutuba ya Saturday Allah ayina okusaasira mmeka 10 hadithi entuufu zonna akasomako ziringa 6 ezogera kusaasira kwa Allah naye esinga okubeera enzito agamba nti ekyenda mu omwenda yakisigaza kyakusaasira ku lunaku lwa nkomerero 1% n'agissa ku nsi kuno yeyimiriddeko ebisolo n'abantu n'emiti nakyona kyona 1 mukategeerako eyo hadithi muginoonye entuufu insha allahu taala Allah alina okusaasira mmeka 10 ku nsi kuno yonna amagulu 7 n'ensi 7 yassako okusaasira kuki 1 gite percent aboluzungu waliwa actually I know more wanu ki percent gamba 1 nagamba 99 kyenda mu mwenda yakwesigaliza ulira awe wali okuba nti n'atalaba asobola okulya emmere kweneemu wewali ente wefunira amazzi kuki wewali okulajana nti omusana mungi enkuba nekola ki kuki kwemu wewali omwavu ogaggawala kuki n'agamba ekyenda mu omwenda yakyesigaliza kigenda kukola ku lunaku lwaki saba Allah ateeke mu kyenda mu omwenda kya Rabbu
era nojjanga mu 99 tolinako kwemweyo jahaddewo kati gwe balowooza mbu olina okusaasira okungi kinagala okutegeeza ekyo okusinga kwani byoyogerako kutokola ki tobitegeera ayina 10 yasaako ku nsi 91 ekyenda nakikola ki naye tunuli ensibo etambula ku 1 olowooze singa yasaako 5 twandibadde tutya eyandikuvumya wandibadde omuwayi emitwalo 5 akumye ettooke n'omutemera emmotoka namba nokikola ki nogimuwa kubanga yatuwako 1 naye omuntu asobola okuyisa obubi n'omuyisa obuki yatuwako ki 1 so ab'ebitiibwa eyo ensonga mugitegedde bulungi atugambye kabeere imaamu takkirizibwa kusitopinga kibonezo kyani era tugambye sahaba Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu nagamba nti imaamu yenna bwafunanga haddi muhaddiza Allah fala afa Allahu anhu in afa neyeyingizamu nti nze nga bwe ndaba imaamu era obuyinza obwampeera wano mwetemanyi bigenda mu maaso mu nsi muno abaana babula bakuze mbalaba manyi bwe nga tunababuzaabuza ebyamu bwe tugamba abaana bo balaba bakuze bakola ki bambi wana buki kunaku kano kalwala nnyo emyaka mingi nnyo kati kibooko 10 zinaagwa luddawa kasule ke 10 Allah kuwejjana so Allah tusasire rabbu kaseke meka ni bwaba yakava mulago ate amanyi agenda bagaje luddawa nga yakava mulago museke 10 addeyo mulago niye agende ngali kiriya tewali kumusaasira ate gundi aya kibadde tegeeza ekyo so Allah tukusona ya rabbu akade je kala katumazaake ekyokusatu tekaliyo magana kitu kyongereyo sikatawiro ogambye ita mukama wange zino 27 tukirize tutemeteme eyo naba 2 ekoze ki omulundi ogujja insha Allah taala tujja kutematema namba 3 kuba ne wagenda ku namba 3 ndaba kamalekinga basomeddewo namba 3 يرى كثير من الفقهاء أن التحريم في قوله سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين للتنزيه وعبر سبحانه وتعالى بلفظ حرم عليكم للتغليظ والتنفير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم مبيتجد مبيولد akesembezeyo kabadde kagamba nti abayivu abasinga obungi bagamba mugende nga mukirowoozaako tujja kuja tukitemeteme leka kutanda n'otegeera omwana mu aya ezebbiri eyokusatu n'eyokumeka oba eyokubiri n'eyokumeka bagamba kakutanda n'otegeera abayivu abasinga obungi kakutanda n'otegeera omwana oyo nti mwana mwenzi n'ogenda omwogereza nawe obeera okoze haramu temwewuunya tujja kutandikirawo inshallah taala okwogereza omuki omwenzi kyekinganya okukamalayo kubanga ajja kajawula nnyo ate tugana okusaako buki ate sigadde kikanga 10 zokka sibe kiri katuzoonoone salaamu alaikum waliwo alina kyabuuza ku byaleero ku byaleero ukali bisimillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh, muddu wa Mungu. Assalamu alaikum. Njagala mbabuulire ekigambo kino mukitegere bulungi. Ngina kukiddamu. Nga bakisetinze. Singa aba ayingira mu nnyumba yo n'ofuna chance temako omuki nga gogamba nti otemako haddiyani nedda mukama wange si buli mubbi tiatemwako omukono ekyo mukibo kitegeere obusiramu bwateekawo okutema omukono ku muki naye buyita mitendera okutema omuki buyita miki bwe nabadde mmenya shariya etakola mu Uganda eyo nagimenye lwaki olusi tugimenya kubanga mitendera gyerina okuyitamu okutema omukono nagyo si gyemiki
ngenda kuwayoko ebyombo singa abadde azze kutta nga alina ejjambiya ng'akuyingirira nga azze kukola ki nga naawe olina ejjambiya kati gwe tema mweteme awo oli mukwedifendinga omuntu akiza okukola ki okwedifendinga naye bw'omukwata mu nnyumba yo ng'abba n'omuteeka ku linoga nti ta notema omukono oba nakusiba tompita okitegere muganda wange tugamba nti zena kusomesa nti batema omuki omukono kubanga balina okutema omukono era gye bali batema ludda wago wootemye tulina gye tutandikira otegedde sebo tuva luddawa mu busiraamu guno gwe mukono basiraamu mundaba wano guno gwe muki kati gwe bwofuna obusungu n'otema wano otutemye mukono oba osusa kiwonezi kya Allah omukono mugutegedde gweguliwa gwe guno kati gwotemye eno kati kyenkusaba yawula bibiri okwedifendinga n'okumukwata n'oteeka sharia muki munkola bwemba mwedifendinga oba mwekuba mwekube so kiri mwetasa ki akulumbaganye naye kasita mumukwata nti mubbi mulina okugenda ewa kadhi oba ewa mufuti oba ewa imaamu ne musooka mutematema abadde akubba atya ayise luddawa abadde abba ki mukitegera waliwo tayimu lwetuuka ng'omuntu akubbye nga yeetagana kwebaza nti kakubbe mu busiraamu babuulira mazima gw'olina sharahan gw'olina sente zo miliyoni 10 ozisadde mu giraasi mu bakiti oziwumuza ku meeza bwoti otudde bwoti oli ku simu kati ng'ojja otugamba nti mbali ntadde miliyoni zange mu kaveera akeeru miliyoni 15 neziwumuza ku meeza bwati nga bwe mulaba ndi wano bwenti naziwumuzaawo kati nga ndi ku simu yange bwenti najja nazibba badde azitwala ne bamukwata tetumutema mukono olwo gwamukemye okubba olwo tumuba kiba okundala erimu tunagenda mu bya mukono ennyumba yo olinamu miliyoni 55 kufulu gye basibizaawo yasingi 3 Matukubuza nti badde osibyewo otya ti anasibyewo n'oluuzi bwe nti omanyi nga nesigamira mungu nedda soka osibyewo ne kufulu y'omutwe gw'ennyana wesigamira ani kubanga olina mu sente enki sebe mukadde wange okitegedde ekyo baba ayingira mu nnyumba yo ne mwetema nga kwedifendinga ekyo kirala bw'omala omukwata nogaka mutema omukono nakyo ki kirala ebintu tujja kukoma inshallah omulala ababbi jazakallahu khaira ekinabuuziza wano Uganda businga mbadde mukigoberera musunye ogamba Uganda kwalangire muna Uganda lwakuba mungu wamukale naye ndi muki nze nandaga muntu basiraamu ndi muna Uganda mungu wa mu Uganda mugamba si muna Uganda oyo ndi muki ndi Uganda ni mwana webuddu wano wafu wano wali kyanna mukaaka gombolola bwe nsuka wenyo ngenda kyotera ate ntandikira mpugwe bwe mpita wenyo ngenda mbala si Uganda kati tukomewo wano bw'otunuulira abakyasinza okuttibwa nga bakuba ku mitwe n'okubookya be babbi b'obuntu obutini abaloko mbetaloko muzungu abaki naye abasajja abatwala amamotoka abasajja abagenda n'agamba nti yabbye sente ekizibe bwe kiti abatiri muntu abanyegako oli abanyega tulaba tuli azamanya abantu noba n'obusungu bungi ku muntu abbye eggaali seeka nebamutta twogera amazima nedda obusiraamu tebukkiriza kintu kikolebwa kitukole ekyo kwokya abantu kukuba miti olwomubujasi tekola ki era bwobeera musiraamu nga yabadde nkwefera n'okikola ekyo tuba tukwewuunya oba ovumaganya obuki obusiraamu kubanga tutegedde Allah kyakola ki kyagamba na kyayagala mu nsonga eyo kyagamba bwetyo omuntu yenna ogamba nti bagenda mutemako omukono nga yabbye era bamala kufuna buki bujulizi ne bagenda ku kiyakoze eki kiyabbye kambabuulire mukimanyi nti waliyo n'okubuuza ensonga lwaki yabbye mukimanyi ekyo ayinza okubakolera omusajja mugagga ng'amaze emyezi 3 tamuwa sente ze afanjala nabba omuyembe teri bantu bali mu kkomera lwa muyembe gumu
kati kankubuulireko nze munabuddu waliyo omusajja ali mukomera kati agenda mu myaka gye nga 8 kikajjo kimu kikajjo eki kimu kati nembusiramu bwateekawo onabbye kiraasi mugimpe nga sinabagibawa onakoze ki onabbye lwaki akoze ki wano mbasamize manya mu Baganda balinamu nenjogera egamba nti nalongo tabba sibe kiri tebagina temugikiririzaamu weri nalongo takola ki abayigira baki omanyi bakibaita ekigambo ekyo abaana babiri tebakuzika asogenda kuleva nga tanakyabakola ki nawalirizibwa okukwata ku kintu ky'omuntu akole ki nze abagamba ndi Saalongo atali musamize kati ekyo obusano kyo bwakitunulira ono gwe mugenda okutema omukono nsonga ki yakoze eki kikimubisizza dda bwe muba mutulabwe muti muyinza okutula mu nsonga wallahi nga mulaba ensonga yeki naye gwe mukwata tafaali ku mutwe gwe mukwata kipiira kukola ki kwokya tukomaawo obudde buweddeyo buweddeyo ate kitegeeza nti buli musiraamu ali wano mubbi kubanga abasiraamu bonna bakuŋŋaana mu kuba omuntu mpaka lwafa otegeeza nti bonna bakuba baki babbi naye nga ndaba n'obutamanya naddala obutamanya ki mateeka sinno buli mateeka naye amateeka gafuga obuki obusiraamu ogatunuulira wallahi bwaleka ensi eno ng'erikkirira kubanga Allah yamanya nti ntaddewo ekibonerezo kino naye mutunuulyamu kuba gemulina okukola ki okuyitamu olaba n'obwenzi ogamba nti yayenze babeera bameka bana kubanga tekulya isaina ani tekulatemeza ku munne agikawoya mulabe gendayo naawe olabe kasita agikawoya agenda kibooko era bwajja nayogera kibooko kubanga bamukoze eki kati bana abana omulabe otya nze mbasanze bali bwerere kibooko kwasibuli abeera bwerere nti abeera mukwenda kibooko katukomaawo saba Allah tumalira rabbu go semba yoseka wa alaikum salaam wa rahmatullah Uganda bwedi ng'omuyisizaamu kati abakikoze bali be balina omuki omusango gobadde otaasa kintu kyo okikoze eki okifunye naye abataddewo ekibonerezo ekirala be balina omuki bwe temugamba nti obusiraamu tebategeera nti bajja kubba ebintu ebyo na bino bannange ab'ebitiibwa tewali ayina busungu businga Allah yakutonda yali bw'aba yasunguwa nakuwa ekibonerezo ekiyakuwa kyekikola ki ekyo tukikirize ng'abasiraamu oyinza okulaba nti okutema kw'omukono kwabadde atola piki tekikola ki tikina makulu naye Allah kiyakola ki kiyalaba ekyo Allah kiyalaba naga nti kyemba mukola tewali ayina busungu busingani ate wali ayina kusaasira kusingani yasaasira omubbi ate nanyigira omubbi namusaka ebibonerezo ebyo yasaasira omwenzi nanyigira omuki namusaka ebibonerezo birwa waliwo wano kufa abali wano ayinza okujjamu ekiragiro kya kooti enkulu waali lwaki Allah kati Allah ne kooti enkulu ali wasinga Allah ne kooti enkulu ali wasinga basiraamu togera mazima ani asinga kati waki muchalenjera ku bya Allah ali nawe bolaba osumwera bungi nnyo buli luddawa waliyo omuntu ayinza okukubba wano n'ogenda ganti bamusibe
ngobadde bajja musibe emyezi 8 munamuzaga nti wiiki emu okola otya todda buzi waka ngobadde omanyi nti ojja kumulekayo okomewo nakusooka okudda ewaka tebiriyo okola ki kati Allah agambye golaba nti Allah kyagambye tekikola ki nedda basiraamu tukizire Allah byagambye ebiriwa ekyo kyekyeddini ate kikijja tuyamba mulamu bwaki bwensi mwemugezeeko obugeza mwekalakasi nga mugamba nti palamenti tusaba mugambe muteese ekiteeso nti aha ababbi abakwatibwa mu Uganda bakolebweko ng'obusiraamu bwebukola ki singa gavumenti bwegamba ng'obusiraamu bwebukola ki palamenti ekikole ki oba banaddamu okubba kimwe muteese ekyo ng'obusiraamu bwebukola ki bwebugamba mulabe ekinaddako omwenzi tube tusaba abonerezebwe ng'obusiraamu bwebukola ki olabe nanakireeta gyegamba nti obusiraamu kizibu nnyo tuyinza okuva ku mwenzi fenna fenna akisulemu kaki kubanga kimanyi nti wekigamba nti kiise tusaba Allah tumalire ya rabbi tujja kutandikirawo insha allahu taala obudde bwe tulinawo bwebwo ndoza wiki tugimaliriza era nayo nga twogera ku nsonga ng'eyabaddewo eggulu wiiki ne badde akwogera ku mikwano bwe naaba nsobodde nja kubawa ne ku lwokuna era ekirala insha allahu taala muwasiya egwekozi twagambye nti emikwano gy'olina giringa goldi naki n'ekibaawo mu kaseera kakuba nti olina emirembe okola ki olowooza ku golodi yekka si bwe kiri kaseera kokubbira n'olowooza ku ki toloozinga mukwano gwo wadde alinga ekibaawo so twagambye eggulu olwaliro tugamba bwetti insha allahu taala imaamu al Awzaa'i rahimahullah yagamba omusajja omu n'amugamba nti njagala onoonyeza ennyumba ng'emiriraano gyonna egineetolodde temuliimu bageya temuliimu bakwatibwa nsaalwa temuliimu bayombagala nange kunyiiga ennyumba eyo njagala mu eri eyo musajja oyawula ekigambo ekyo yamugamba nti uridu baitad bijiwari unasin la yaktabun wala yaghdhabun wala yahsadun njagala ennyumba yange weeri nga bonalaba buloka nomugamba nti nonyezayo ennyumba mu eri yange mulimu amasanyalaze n'amaki n'amazzi nga eri kumpi neki nekkubo kolansi siba tugaba buloka kati yamugamba njagala nonyezayo ennyumba nga mutuufu weeri eriya gyerimu temulimu bantu bageya temulimu bantu bansaalwa temulimu bantu banyiiza kati tumuyite buloka namukwata ku mukono namutambuza tosiba kubula ennyumba bwetyo namutwala ku limbo namugamba nti bali eri awo okitegedde musiraamu ekyekyo ate tunasinga waawo bwe oyagala okuwangalira ewantu nga tebajja kugeya tebajja kwogerako tebajja kukwatibwa nsaalwa fa ogende mu limbo abantu abali mu ntaana be bokka balina baneiba batabageya abateekwatibwako nki tojja kuwona abantu kukosa wonna wonawangalira ngaokyali muki mu bantu mubakuliraanye bennyini tojja kuwona abantu okola ki ogenda kuwona abakuliraanye okukosa ngaoyingidde eki musajja mugamba nti tugende namutambuza naga nti huna awo kasa oyingira ennyumba eyaawo togenda kuddamu kufuna baneiba bakola ki bakugeya bakukwatibwako nsaalwa bakunyiiza naye kino tojja kyonakyo okwogerako bano abakuliraanye tebajja kukwogerako naye abalamu bajja kwogera ku bafu kale kiriza nti abakwetolodde temalaga kujja kukyokola ki ng'okyali muki mukate busiraamu kubanga ng'okyali mulamu balina okukugeya balina okukunyiiza balina okukwatibwako enki abakoze eki okujjako abaki etujagala nakyo inshallah taala njagala bitegera mpolampola inshallah atayagala mwogerako mukumugeya nakumukwatibwako ki tuyambe ogende mu jeneza bakuteeke muki naye ng'okyali mulamu bwoti mikwano gyo girina okukugeya okukwatibwako ensaalwa era obeere mugumu nnyo mugumu ng'omukyala awulira mujjawe nga zze muleeba n'asindika omwana tamuzaayo abakwetolodde tebakulemesa kukola birungi byolina kukola ki mikwano gyo tegikulemesa kukola birungi byolina kukola ki kukola kubanga oyagala toyagala gijja kukwatibwa ensaalwa oba gijja kukunyiiza oba gijja kukugeya abakoze eki kale ekyo byamukwata yamukwata kukonda mutwala luddawa
nzina osobola okukwata ku munono omuntu alaba oyagala enkoowe muge nti abali wano bonna tekulyageya ki tekulya nyizaani tekulya kwati bansala kuki abasigaddeyo mu mayumba gonna gituwanga ne bona asenguka nova enamuŋŋoona n'ogenda enansana ojja kusangayo banneiba abakugeya abakukwatibwako enki ne bona ava mu shukulani n'ogenda mu thuraya sibitugawe tutyo era ojja kusangayo abakola ki gwe kola kintu kiri eki abakwetolodde tebakulemesa kukola byolina kukola ki ng'okyali muki mpaka luna saba Allah tugasire bya rabu wikyo siwegeze mugamba gendo kinootinge alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba Allah tumalire fena ya rabu atongere okumanya n'okutegeera ku ddiini yaffe atuwa obulungi obuli mu kaseera kano ya rabu Allah tasuubye obukalimu tumusaba Allah azza wa jalla balina babanja Allah abeerenga atumalira tumusaba Allah azza wa jalla abalwadde Allah abeerenga atusuusa tumusaba Allah azza wa jalla w'ekitiibwa abawuulu Allah babakyala abalongoofu tukusaba Allah azza wa jalla abantu abalina essuubi nga libaweddemu Allah bazze ku ssuubi mitima gyabwe ya rabu tukusaba Allah abalemereddwa obawa obusobozi okumaliriza ebibalemye mu ngeri gye basuubira bajje batasuubira tukusaba Allah azza wa jalla otuwe obukuumi otuwe emirembe n'eddembe mu byalo byaffe tuwangaaliramu ne mu nsi yaffe ne mu maka gaffe tutere baraka mirimu gye tukola Allah azza wa jalla ne mu bakyala baffe ne mikwano gyaffe n'abaana baffe tukusaba Allah azza wa jalla otukuumire ekyebbeeyi ku ddimi zaffe okitukuumire mu bulamu bwaffe ne mu kufa kwaffe kyekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah wakitiibwa Allah azza wa jalla tukulaajanirira nga tukusaba tetuva mu kifo kino okujjako ng'otwanukudde Allah azza wa jalla abalwadde Allah ng'obasuusizza Allah bafa batugendako Allah beera ng'obasaasira tusaasire abatufaako nga bakkiriza bonna Allah azza wa jalla tusaasire bakadde baffe abaafa nga bakkiriza Allah beere ng'obasaasira Allah bakadde baffe abaliwo nga balamu naye nga tebanaakukkiriza batulungamiza Allah bwekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah tukusaba Allah azza wa jalla time bwe tukoye kutujja mu bulamu bw'ensi eno ottaasa ebikomo by'okufa tufe nga tuli basiraamu abannama ddala n'ekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah Allah otusaasire yeggwe musaasizi ow'ekisa ekingi Allah otugaggawaze yeggwe mugagga agaggawaza nosigala ng'oli mugagga Allah otumalire gwobeera omalidde teyeetaaga kumalira kwa muntu yenna yenna Allah otubeerere mu mbeera zaffe totulekera mbeera zaffe zonna wadde tomerwa liiso وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته